Bulungi bwansi kye kimu ku bintu ebifuula ebyalo ssaako n'abatuuze okukolera awamu era n'okutumbula embeera zaabwe ssaako n'ebyobuyonjo. Embeera eno yeewaliriza aba KCCA wamu n'amasomero ga Eaglets okwasiza awamu okulaba nga bakola bulungi bwansi mu katale k'e Busega. Okusinziira ku Simon Muwonge, bakola kino okwongera okuyigiriza abaana okubeera abakozi ate nga bayonjo. Wano twasazeewo okukola kye bayita corporate social responsibility oba osobola okiyita community cleaning oba mu luganda olutuufu osobola okiyita bulungi bwansi. Twasazeewo okujja wano n'abaana baffe okuva ku kampasi y'Ekyengera n'abaana baffe okuva ku kampasi y'e Busega ku Dome okujja okusomesa abaana bano okula nga bamanyi okubeera mu bifo ebiyonjo. Twazze okuyonja round about nga bw'otulaba wano n'akatale konna ak'e Busega okutwaliza awamu. Tuzze ne ba staff, tuzze n'abaana amasomero gombi okulaba nga tuyambako Busega ono okubeera ng'abeera muyonjo. Ekigendererwa kyaffe ekikulu kuyigiriza abaana baffe okukula nga bamanyi era nga baagala obuyonjo. Ate n'ekyokubiri kwe kubeera nga tuyigiriza abatuuze abakolera mu katale kano n'ekyalo ky'e Busega kino oba olyawo ne Kampala okutwaliza awamu nti okubeera mu kifo ekiyonjo buba buvunaanyizibwa waffe era kirungi nnyo okubeera ewantu nga bayonjo kubanga kikuyamba okutangira endwadde n'ebibi byonna ebiva mu kubeera mu bifo ebikyafu. Ono agamba nti empisa ng'eno erina okutandikira mu baana emiti emito era nga kino kye kisobola okukyusa embeera zaabwe nga bawangalira mu nsi eno ejjudde okusoomoozebwa. Abasuubuzi mu katale baaniriza enteekateeka era ne basanyuka ekino ekikoleddwa mu katale kaabwe. Tuyigiriza okukola kubanga abaana waka bino tetubayigiriza nababeera ku ssomero babayigiriza kati omwana amanya tinayina okubeera okuyoola n'atwala kasasa tasaana kubeera abaana balongoosezza nnyo era mwebale nnyo mwebalire ddala mu bidogo mu kitateeka akuba tubadde tetwetegese tetwategese abaana Katale kalimu kasasiro mungi. Kalimu kasasiro Lwaki? Aba KCCA abeetabye mu kulongoosa bagamba nti abaana kye bakoze kirungi nnyo. Olw'ensonga nti wano mu Buganda bulungi bwansi kyaviiranga nga abaana abato balina okula nga bakola kinga bakimanyi. So okuleeta abaana bano okula nga bamanyi nti balina okulongoosa ekitundu kyabwe kyamakulu nnyo kyamakulu ddala. Era nkubiriza amasomero gonna okuba nti bwe baba nga waliwo obulungi bwansi abaana abo bajje. KCCA bw'eteekateeka bulungi bwansi abaana abo amasomero gonna gonna gajje. Abaana ne bajja na staff ne tulaba nga tulongoosa eriya ya Busega okusingira ddala akatale. Tukimanyi bulungi obuyonjo kikulu nnyo okulwanyisa endwadde era ne neebaza abakozi ba KCCA Community Sacco abazze ne baparticipatinga okulaba nga abatuuze abakozi abasuubuzi babeera bayonjo. Tweyanzeege olw'omukisa guno era tukubiriza n'ebitongole ebirala amasomero ne kampani okulaba ng'omulamwa guno gugenda mu maaso. Exercise tubaddeko ebadde ya bulungi bwansi alongoosa. Bulungi bwansi ayamba mu nteekateeka zonna ez'okugenda mu maaso n'okutumbula obulamu bw'abantu.